mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Nali ku TikTok mabegakaawo nendaba omuntu ng'ayogera ng'agamba nti kitaffe eri kya kisiraani tekisaana kusimba waka ng'abagamba nti mwababiri n'ewaka mu biteme. Oyo nno omuntu eka alina ekikyamu ku bwongo. Teri muti guvaako bibala ate ne guba gwa bisiraani oba ne guba mubi. Buli muti gwonna oguvaako ebibala okugeza ng'emiyembe, ffene, kati ng'ekyo ekitaffe eri enkomamawanga tebirina buzibu bwonna. Oli takulimbanga nti ekitaffe eri ekyo kirina ebisiraani. Nalabye ka video waliwo ne yakampereza era ng'akimbuuza. Ekitaffe eri tekirina buzibu bwonna, kisimbe ewaka. Ekirala ebikoola ebyo ggwe omulwadde wa sukaali pressure oddira ebikola n'obutiti n'obeera ng'obifumba n'obeera ng'onywako g'omulwadde wa pulesa wamu ne sukaali. Ekitaffe ekyo kirungi nnyo. Naawe atalina bulwadde bwonna osobola okuddira ebikoola ebyo buli lw'oba ogenda okunywa caayi. Kwata ebikoola bibiri bisuule mu kikopo kya caayi ekyo, beera ng'onywa caayi oyo. Ekitaffe eri ebikoola ebyo biwunya akawoowo akalungi, bigenda kuwunyisa caayi oyo akawoowo akalungi, ate ekirala ogenda kubeera nga wejjanjaba mu mubiri gwo olw'ensonga nti ebikoola ebyo birungi nnyo, byongera emibiri gyaffe amaanyi agagalwanyisa endwadde ezo ezitera ottulumba. Mu miti gy'oteekeddwa okusimba ewaka ekitaffe eri ekyo kikulu nnyo. Mu bisimba ewaka bijja bayamba. Nammwe abakyala ekitaffe eri ekyo kirungi nnyo ku nsonga eyo ey'amazzi. Bw'obeera ng'okiryako nga kikuze bulungi n'okiryako ekibala kyongera amazzi mubiri gwo ag'omu buliri. Kyenjagadde okubeera nga mbabuulira. Kambaye WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunyonyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 07777 87340 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.